Okay, tukomyeyo mu program Sumulula, tukulisayo nnyo okusumulula ebyemizannyo ne mazaalibwa. Tugenda mu ntamuza bya bulamu yakatoyungako. Tukubuuzaako nti wasuze otya mukwano bitambula bitya. Pozi, omwana abandi wagamba ogenda mukubadde embaga. Owagendayo. Batata bebabuuza nti okomawo ddi wagamba ddi. MP asked for shillings 2.9 billion but says nange mbabanja. Ebanja. Mwenye wana chibuuze ekyo so yagala ansa wakyo bakyakugwira kawo. Ansa nagimanyirawo nti ogenda nayo. Seno government eno yagitankula. Obuzibu bwo government bwa Museveni. Museveni buli kimu yakitamu. Kakati tuli mu mwezi. Onyanga ansa nekubula Museveni. Tuli mwezi gwa 8 nange nno bankubirayo. Atukako nnyo. Terutuukanga. Kakati tuli mwezi gwa 8 and towards the end of the year abantu bategeka emikolo ebiseera ebisi abagikola no myezi egisooka kale si etime ennyo ojja kwesanga nti omuntu oyinza obeera ne invitations obanga mmeka ogenda ku mikolo omulimu okwanjula kuyingira kisinziira gyonna gye mulaga then embaga end of year parties bwebityo kakati this is the right time okweteekateeka byonna oba otegeka mikolo oba bubaga abamu baplanninga yingira nnyumba abamu babadde bazimba bali mitala w'amayanja agamba bwenkomawo mu holiday ennyumba ngiyingira. Ebintu ebisinga lwaki emikolo egimu tegibeera successful is lack of plan. Oba oyina ssente anti omanyi ssente emala buli kimu naye oba toplaninze teekateekanga mbi all things bitambula si bulungi. Kakati nga tweteekerateekera abategeka emikolo abeteekerateeka okuyigenda mu mikolo egy'enjawulo time ya kusettinga goals kati buno obudde omanyi nti either embaga yaffe ya mu December oba November oba okwanjula kwa guno omwezi oba you know that date. Omwezi tulinamu omukolo. Tulinamu omukolo. Akati oyo yaba yasettinga dda. Tasobola kati kujja final touches. Hasa zino balina kubeera ku final touches. Oyina first of all ekisookera ddala mu bwongo oyina kyoyagala okukola oyina osooka n'osettinga clear goals eziri oyina okubeera ne purpose. Tetwagala abantu kubeera ku mukolo abanatandika okugamba bannange omukazi baamukase omusajja baamukase nga shimailo terabikako wadde abantu abamu we've met people who do not smile but bannange waliwo olunaku nga naawe kale smile wajja tutala bulijjo ng'ejja vaayo ku olwo olunaku at some point at least waliwo bajja okuku tebibeera byakukaka. Nze Simon lumu nagambako wano ojjukira ebiseera ebyo omuvubuka we yagenda surprising omuwala ne will you marry me omuwala namturninga down ono wa Java's Cafe. Bannange olaba omuntu gw'obadde naye at this point Seimo era okusinziira ku research zi proposals nzikendeera ddala kazikendeere abasajja obuzibu bwabwe automatically bakimanyi nti omukazi kubanga wendi oba wanzaalamu oba tubeera mu nyumba emu ebintu olya olagawa automatically mba mulowooza bwekirina okubeera Jessica janja se buli omuntu no twagala omanyi you people you take a ring for granted kashegezo olamu kunkozesa kakozesa okitegeere because mwe abasajja mulowooza nti embaga mwerabira amakulu gaayo mulowooza ogimpanga kirabo naye ekikazi kino bana ekimbeereddewo tekyagenda mu records nga abasajja bwe babonaabona. Nze kankoosemu nsobola okuzaalira abaana etubeera ffenna si butakwagala naye nga ndaba boss tova mu kifo naye nga sigala mbuuze gwe ng'okolawo ki stage ninze taxi ejja nninye katonda yatukwabinga mmwe mutuzaala mwali tusebusa mwetaaga buli kigambo omuntu nomulamu future naye nga wooli no nyinza okuba future nali gye expectinga ngenda okubeera naye ngenda olaba nga tejja ebintu byolaba nga you can't go. The biggest word here is commitment. I can't commit with someone like you. Kifundako okubeera awo tomanyi oyinza okuba siye mubafu toliyo ne mbalamu toliyo
oyinza okuba si yeggwe alla nga ndeetera Katonda akuleetera omusajja omutuufu Yeah. nabayiseeko babiri buli omu ataano mwetaano mulala wankaaga bakyalinda musajja mutuufu kakati kyandibadde kyavunaanyizibwa nga oli very sure Katonda akuwadde omusajja ng'oli very sure nti omuntu gwe njagala okuwasa ddala yayagala muyina okubeera ku stage ng'oli kati ni abagamba beekake buli omu yeekake munne omukazi n'omusanyufu weya ali mu kulindira byagenda kukolera mwami manyi bw'olowooza olumu onyiiga then you need to plan ahead mu kintu kyonna kyonna you have to plan ahead olaba wano ngenkya kimanyi ngendako era kusumulula nina okuplanning ahead how before I sleep nina okumanya ngenda kwambala ki nina okumanya emmotoka yeeri steady waliwo ebintu byolina okuplanning ahead so how about omukolo so create a timeline budget and a to-do list biki byoyagala okukola mpulira nnyo bano abantu abakola the wedding planners abuuza omugole kiki oyagala obeere highlight ku mukolo gwo buli omu alina kyayagala some people baagala bagenyi baabwe bali bafe oli agamba nze diko omuntu atuuke mu kifaawunge abamu bagamba nze njagala empeta gyempa mukyala wange ebeere ya beyi nga yabuwanana ab'omukyalo soda yagala banywe bafe soda basibe soda awo bugundi bwempulira abaana kutikiro nga saagala abantu ku mukolo gwange bali emmere yange bamale bangeye oli naagamba njagala mwenge oli njagala batamiire abaana era ti ku mukolo tayagalako baana ayagala ssaawa 2 nga batandise okunywa abawasanga bakuzeemu odafe abasajja no tibannyangu njagala mundete bi asa abeerabeko abamu baagala bayimbi I mean you have to know what you want so that wemukola budget eno mumanyi wa sente nyingi wezigenda okulaga then venue awo yebeddako capacity mwagala kisaawe mukolo gw'abantu 200 100 50 2,000 exactly kubanga ate embaga teringa kwanjula taata yasaba abantu bayagala kuba kwa mikwano gyammwe akyalo kwanjula taata ne mama wange baleeta abagenyi baabwe ku saidi y'omwami n'aleeta famire ye bwe kyandibadde kale twongeramuko katono abantu abatuli close ne kuba kwa famire embaga yekombooza oggi mwana wammwe ono ow'enakaseete yayavulira wano agenda kuba mbaga ne bazambala bamenyinako obuvunaanyizibwa abamu bategeerera naawo nti muzeno nadde manyi mukulu ono omuto nenga yazze nenga waali so naye muyina okumanya then ekiddako is to send out invitations ennaku zino za online mubaka printinga bulungi ne bakaweereza ku ssimu naye okusinziira omanyi katutandikira ku invitation kuba mubeera budget naye nga olutyo wano kagundi ketwalaba banaye before today wali ku plan ahead oyagala mbaga ya sente mmeka seimu oyinawo mmeka ekyalo kiraba kijja kujja kwanjulako oba ku mbaga yo tubonyebonye n'emikolo gy'abantu ebakwatidde mu bwenzi ng'alina wakakadde kamu bwazibu bw'abasajja tudde wali mu kugaana empeta nkukwatidde mu bwenzi ekirayagala kuŋŋamba wirigenda nze nkoleki onkuba ekiraka kalogenda enkola ekikugina emyaka gwelwaki oba oyenda gwemba gubadde onaagifuna ddi okira abasajja basinga embaga misango omusajja mubi nga atayenda onaamukwasa ddi anaakwanjula ddi anaakugulira ddi kamuto kakati omusajja wuyo omukutte mu bwenzi emisana muba muli ku kyemisana agamba will you marry me kumba akuba kiraka netugeza tugamba nti buli mpeta ezze obudde nga bugenze nga si ya misango gizze oyinza nawe empeta weziddako tuzisanga ku street nga zikikirira kakati olumala omusajja ajjukira ye ku account tekuliiko yadde abadde si bya pulani nga bamukwatidde mu bwenzi bane bamugamba oteekateeka omukolo oyinawo mmeka nga talina kati ogenda laba nga telefone eyo nemusondedde alyoka akuweereza omukyala gyakola mu kiduuka yonna basonze n'okoggakana omukolo ogutali gwampako okoggaki yonna nasibuka tambula yayogeza anoonya sesesa mukolo n'agwa ku maakobuuza nga bannabyabufuzi n'atakulengera nkulamusizza contribution yakozesa nogasinga omukolo gwakakadde teguggwa kakati ababuzibu obugenda ova
nga otunula ku budget baleese omutwalo 5 akasanvu 3 2 nga emikolo giwuuba abakazi sajjawo kimanyi ssente talina n'ogera n'ogula engoye ezibbe kiraba ekifuno kya bunaku nze mbabuulira ne musooka masasuza bridesmaids zibammwe engoye gwe mwerondera naye munange olaba I know let it be kubanga kakati ffe kati olanga ku mukolo gwa Anna bwe yamala otulonda bambi nga liweringe tugulira engoye buli kimu ne tumugamba no let this be like our contribution ffenna twayogeramu nga ffe ba bridesmaids ne tumugamba katweyambaze buli kimu kati basooka nno bamenya ffe abako ogenda labika bi mukazi we agenda okuva ku ba bridesmaids noteka mu mukolo gw'otalina akakwate si gugwo aladdeko mukyalawo tomanya najja era kyetwakola kale Anna tetwakimulaga ne buli omu yadda wabbaawe ne changing ekiseera kiri mitwalo 5 n'okwambuka make up baby buli kimu era abasajja abantu abamu baawukana nolaba abalala nga bebasinza okunyiiga okusinga bba abaawukanye mukana neddo kikazi kino kyatumenya nnyo kyandifumya atusa emyaka amanyi miliyoni 2 zenateekamu omukazi ayambala ajjem nga bridesmaid era anafumba tonyiiza babba baffe abaatugulira engoye so munnange ebyo byonna bibeeramu so budget eyo mugyetegereze beeramu before you do na mukolo sooka ofune social capital abantu bakusondereko nga batonotono nga naye balina kasente tomenya nnyo bantu yalina social capital naye gwe ne budget n'owale maama akuyisizeeko ku kyalo alabisa maama meeting ezinyiiza nga bamitinze abantu b'otamanyi ate bava mu sente ezinyiiza nti yetwesikulanze bantu tuva mu nusu emitwalo gumu emitwalo 10 na 1 mu 9 mu 5 mama nga yagituuzizzeewo kati bino 5 byabadde kyabadde kirabo kyakuweebwayo so ate abo baba bakulu ate baagala okujja so enamba y'abantu mugiplaningire nnyo then mu planning kati bino wajja bikola ne ba planners wamu ne ba MC of course activities nga entertainment omuyimbi omugole ayagala bayimbi mama omugole ayagala muyimbi ki stabu wa Natolo mumuteekeko mama omulenzi mpozi bajja kumbaga bazadde babalenzi kwanja abazadde ba mukyala n'olaba nga buli kimu bakikolera mama ne taata sajja talina kyakola abagagganga bano ba professor abaokowedda ginyuma ababano akajanja abane namba zayagala abane ebintu byayagala sagamba anko wange nekikomera nga akiggala mujamu agambe crate 2 eza bbiya mudeeta 5 mujamu ubo obutebe n'agamba mujje mu kompera ngeze mulese nezenne foge ya family ng'omwana yettaala lya family aya ife tuwasika ffe n'oleeta pipa ey'ebiri mwana we nga bwakitalese ya 5 n'oleeta n'enganda nti ali wakitalese enzungu n'oleeta ebintu biba biweta tebananatuuka biwayo ng'ekyalo kyonna kikubendulwa nti bamanyi bafunye omwana yesevyawo ku kyalo naye munaye ate bemwagala abagagga baliko emmundu so kakati then of course you have to cater for your audience toleeta abantu nga temugenda baliisa abantu bacomplaininga nnyo abantu mubateme omukolo gunyuma mmere abantu mubateme bagambire ddala njagala abantu bwe bati so kati ekitegeeza tuddayo eri ku budget kola omukolo nga olina ssente zo zinoonye kale ofuneyo batono abakucontributingira no contribution nze ndowooza kyandibadde bwekiti kati mukubami muwembe gwetuwangalira musinga okola omukolo ne batakuyamba kati olina ekika ky'omuntu ekikutimbibwa naye oba olina bajeti ya bukadde 5 nze ndowooza anagandibaddewo gwe n'okola ku bintu byo nga bw'okola ki nga bw'oyagala amanye ebiseera ebisinga afulumya budget nga bakulaga ebintu ebiri cleared ne wootateekako naye akasente akajja either ozaawo oba ogenda mu extras nandiyagadde okwanjula kanyika bukadde ameka 5 naye singa nfunayo contribution ya bukadde 3 mukazi wange nja mutereta ekirabo ky'emmotoka mu ebyo ebisobola nti nebiba tebiriiwo omukolo gutambula naye nti ogibalira ku ffe buli bwentambula olaba mayembe mwabaliwo ku mbaga ya principal bangamba mbu yagifunamu magoba kisoboka
endongo bamwawere abayimba venue buli kimu kijja kubanga naye akasente ko kaaliwo but also that is also budgeted obontegeera kaba kaaliwo kati bano kigattawo bugasi naye tewali kizibu kubanga bw'oyita meeting omutulanga nkuwadde venue ya bwereere oba tewa planning naye naagamba nkuwadde venue ya bwereere ekyokubiri mutuule omwami n'omukyala buli omwa mugatte ebirooto byammwe bikwatagana omwami oloota ku reception ng'eyakyamagiro omukyala mu mutwe alina reception ya mukolo kyogukyasinze wano kati ne mugaana obwongo okukwatagana buli omu alowooza ku kiki abamu emikolo some people kati bagala gino egya civil oli agala genda ku lutikko nembeera ku mbaga ne mwenyigira because mwagaanye okukola ki okukwatagana so ebyo nalina muyina obikola ki obiplanningako omukolo gunyuma mmere na byakunywa njagala obbajjukiza then muyina okuprovidingira abantu bannange ogenda ku mukolo gw'abantu bakuyise noononya parking neekubula noononya toilet ne zibula ebintu ebiringa ebitono naye ebintu byamaanyi muteekewo obupande parking eri wano noparkinga gogenze emotoka yo gituto giwuzumiza starletiyo lwawumuyo gitadde eri mu vip ne bagamba nyabo kajjeeyo akamotokako nojjangu okazunza amini abantu mubagaidinga bulungi ebintu ngaebyo byanguya omukolo muntu nawulira nga talina disrespected then also have a backup plan ebigwa bitalaze mwategekera open venue naye enkuba etonnye abantu enkuba ebakube byonna don't just wake up and do a mukolo plan ahead oguno omulembe nga empisa zitusiiwuuse lekerawo tuzimbisa ennyumba abako nga tujja kati mu ntambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu pulogulaamu sunubula